Yeah, Babi, Bade Babi Oluwa. Emitwalo ebiri badduse najjo, naye ng'esatu gikutte. Security has it. Mulinde. It's sad that security has intercepted almost 30,000 votes pre-ticked ballots by NUP in favor of a NUP candidate. So the culprits are on the run, but we have intercepted the evidence. We have it, and we are looking for the printer which made them. So it's unfortunate, but by the time we intercepted, we deployed on all our polling stations from morning. So they had a chance to steal in the previous election, where they stole Muzei's votes, almost 1.5 million votes. This time we are not going to allow any thuggery, any theft of ballots. But I'm appealing to young people to be vigilant, especially those in favor of NRM. Remain vigilant, ensure there is no single person who moves with 1 or 2 ballots. How did you identify that they were NUP? They were pre-ticked in NUP favor. Why were they pre-ticked in NUP favor? They were NUP. So I don't want to give you details. Let security come out with the details. But what we understand, they were over 50,000, but we intercepted 30,000. And we know top leaders in the party who are on the run. You can't even see them here. They're on the run. So we are looking for 20,000 votes pre-ticked, which I'm sure we shall get by the end of the day. But we are vigilant. Today NRM is too vigilant. We are not going to allow any thuggery, any theft, any voter bribery. We don't want voter bribery. We want a transparent election. That is why the polling stations are in open, and they opened them in the presence of the locals. The boxes were empty. Now, as you can see, boxes are almost getting full. So NRM will win with a big margin. The previous election, Honorable Let's say Girinya won with 40,000 votes. But remember, these parishes combined, they have close to 200,000 votes. Where did the 160,000 go? So our intensity in this constituency, it has enabled us to move door to door, check on different houses, to ensure that we awaken and encourage people to come out and vote. That is why we are confident we are winning. Thank you so much. Tetulina gwe twasosola bonna twabasinkana mu kugezaako okubategeeza olutabaalo luno n'okusinkana abakulembera amadiini, abakulembera amawanga n'abakulembeze bonna ab'engeri ez'enjawulo. Twakozesa nnyo ne media, especially social media, okulaba nti tunoonya akalulu kano. Tuli bagumu nga tusinziira mu yellow books zaffe ez'NRM nti singa emitwalo 26 bakuba akalulu kano ne bwe tunaafunako ettundutundu nga lya mitwalo 2 10 oba kale 2 tujja kusobola okuwangula akalulu kano. Tujja kuba twetaagisa kwongerezaako bwongereza naye nga tulina kye bayita block vote. Pulani yaffe ab'enanga emivuyo gyatabikidde mu kalulu kano naye byabaddewo olunaku olwajja kikyoyinza okubyogerako. Nvumirira nze emivuyo gyonna mu kalulu kano era nsaba banna byakwerinda bonna bangi bavudde mu bibinja ebyenjawulo mu byokwerinda okugezaako okukuuma eddembe lyaffe n'obulamu bwaffe n'ebintu byaffe. So mbakubiriza babeere nti bakuuma eddembe ly'abalonzi bonna n'okubeera nti babafuula bagumu okuvaayo balonde. So ffe tetubeetaagisa because abantu bwe banaatya tebajja kuvaayo kulonda ate nga twagala balonde. Munsabireko, please pray for me. Awoomerawo abantu sweet cake naye azze okulonda. Sweet cake w'abantu naye atuuse. Moroka bigwetiye bibuldoza balese mamba zonna bazimazeeyo. Ensonga lwaki naddala abakyala, kubanga abakyala ke kalulu kange mukimanyi bulungi nnyo wano akalulu akange kayimiriddewo ku bakyala. Ate mambi omukyala ye muntu asinga okutya, batya mangu. Era mbasanze beggalidde mu mayumba. Nyina olutalo olw'okuva wano ate nzireko mu mayumba ngende nga mbakoonako ku nzigi zaabwe mbagende nti mujje mukole ki mulonde. Ekyokubiri abaana bange abaggeto bato bange bangi. Abaana abo
bano abakuuma ddembe olubatunulako bwe bati babalowooza baziba misango bankubiddeko nga poliisi zanse okujjula buli wamu wonna wonna mu geta abaana bonna beekwese tebasobodde kujja kulonda lwa intimidation bakoze akakodyo k'okutiisa naye ngenda kugendayo tujja kukola ekisoboka abantu baffe baveeyo abakyala n'abavubuka bayinyigire mu kalulu kano sweet cake nteeka okuwanika ebbango oli omwami waliwo omwami yagamba nti ne bwozina essaawa 20 naye mugamba nti naye ne bwazina essaawa 40 kawempe ey'amambo katalina gy'agenda giraza eno ya sweet cake abantu balogoota na ggaali of course ebitongole ebikuuma ddembe tulabye abantu abali mu bibombola by'essirabanga nako emmambo ogireetera ki mu by election eno constituency y'abantu bakkakkamu kubanga mulimu amadiini gasibuka wano mulimu bali ababahayi temple omukubo yoono kakati mulimu bannaffe abasiraamu wano wenyini wetulondera mulimu abalokole abantu bakkakkamu naye oleetera ki emmamba kutiisatiisa so ebitongole ebikuuma ddembe baleese ne baradisi besirabangako kasankwa bangabye kasambwa omukulu oyo baŋŋaye nti mwali yeegiriisa adde eri abantu batidde nnyo babatiisizza nnyo naye naffe tugenda kudda ku mulamwa gumu kuddayo ate kukunga bantu bajje nkuba ki gyogambye gyolesa empya eyo gyoga nti olina kiwanika sweet cake of course wano bingi nti nzaalibwa wano nkulidde wano abantu bonna abali ku ballot paper abantu tebabamanyi kyokola leero nabajooze nentekako na ggaali kubanga kati abantu tebakyabalagira biri ebyokulagira haja alagidde gundi alagidde eno tekikyakola kale no kyeŋŋambye nti kabazine essaawa 20 akalulu ka sweet cake ngenze kukasuula